Mwami Wasahi musasira kubanga civil servant naye alowooza nti okuuma omulimu gwe alina kwenyigira mbyabufuzi bino byakyawula ntamu era omusanga nga yasinga okutembeeta ekibiina kya NRM n'okukisuusuuta oba oliawo singa tubadde mu nsi erimu amazima n'obwenkanya musajja watu teyandyeyisizanga bw'atyo yandibadde akola emirimu gye egirambikiddwa mu Local Government Act nga RCC wa Masaka City ebyobufuzi n'abivaamu n'abitulekera fe ababyetabamu abaagaana okuweereza gavumenti nga ba civil servant lugaffe tugenda kwetaba byafuzi kulembera abantu baffe kagamba bw'otunulamu y'omu ku bantu abaagala okulowoozesa ensi bambi n'okutiisatiisa bakansala abalangiriddwa ab'NRM nti gye bajja mu kanso bazze mbyabufuzi era owulira baŋŋamba abatuuze eyo yabagamba tulina kukola ntalo tulina okulwana omusajja ono owa Nuupu naye njagala kugumya bakansala nti temutya Mwami Wasaki si yasookerwako mu Uganda era si yasembayo ate ekirala eno gye mujja tuzze kuweereza abantu gwe sifaayo wazza otya oba wawangudde oba tewawangudde walangiriddwa bulangirirwa kati gwoliwo kitegeeza eno gye tuzze kukolera abantu tuzze kuweereza ne bw'oba oli wazze mu mbeera nga baakulangiridde nga tewawangudde ne bakulangirira kati yessaawo okakasa abantu bano ab'ekitundu ekyo nti nzize kubaweereza obalage obusobozi obalage obuweereza abantu ekisanja ekijja bagambe mwattu twali tugenda kusubwa so nsubira bannanga ab'NRM nti bajja mu kuweereza tebajja mu kuzannya byabufuzi mu kanso tetugenda kuzannya byabufuzi mu kanso tugenda kuweereza abantu division bwe bukulembeze obusookerwako obukulembeze obusolozaamu abantu omusolo ne bubaddiza service ng'obbayola mu kasasiro obbakolera enguudo entonotono ezo ezikyama ez'omundanda okuzirima oba oliawo noziiwa kakolansi nozirongoosa obulungi so tujja mu kuweereza so bakansala oba oli wa pate ekinze njagala bakubira mulanga nti mujje mu buweereza muvembi obufuzi nze ndi wene UP ne bonsala omusayi guvaamu radio oli yennyini omukwafu naye singa gwali gwogera gwandyogedde nti ene UP naye saawa tuzze mu kuweereza nze munyendo mukungwe betwa bakansala abalangirirwa abawangulwa ne bawangirirwa ab'ene UP bali 13 ne independent omu eyekuusa ku side yaffe Ssenyange eyo kitegeeza 14 kitegeeza abantu nga 20 bonna bali okuba ogatta 14 bava mu NRM mu adult suffrage kaya twaliwo ne ba special interest groups abavubuka baliko obulemu ababakadde kitegeeza NRM neyingira abantu 20 abantu abo ye majority naye bwe tuba tugenda mu council yaffe ne local government ensi egenda kuwewuunya kaseke ne mutendeke ekimala manyi engeri y'okwogera ne bakansala ebyobufuzi tumanyi bwe babizannya Franka bwe nkwata omuzindalo okuzannya ebyobufuzi okwogera ebyobufuzi manyi naye kati time si ya byabufuzi nja kutuula ne bakansala manyi mulimu nalabye mulimu abantu abakyala n'abasajja abayivu abategeera ensonga nga nabo bajja kuntegeera nja kutuula nabo tuwogere time sikati time bweneeba entuuse kati essaawa zino nange nkyafuna busimu nsaba meya nsaba bwa speaker na ononde nsaba meya nsaba kunteekako executive embiwulira naye Mwami Wakisaki yakitegeere nti ffe tuzze kuweereza tetuzze ebyabufuzi ebyobufuzi twabizannye byawedde tumanyi we babizannya ate tumanyi okubizannya n'okusinga ku Mwami Wasaki Mwami Wasaki ze junior mu byobufuzi junior okufuuka RCC ebiseera ebisinga oba wamala kugwa mu kalulu abantu abasinga batera simanyi oba kivoola okugaa nti nkonwa manyifa abawumbi b'amataffaali bwe likona tugamba eyonkonwa so nabo kibamanda nabo kibamanda abalenkono so ebiseera ebisinga bw'oyo ekitulaba omuntu ne batamulonda tuteroga nti oyo nkonwa
omuzungu kyayita political failure so biseera ebisinga bannaffe abo baweebwa ebifo nga RCC RDC deputy RDC so kitegeeza junior mbyobufuzi tamanyi we babizannya kati aleese obwa junior bwe atandise okuganira basini abayogera nabo bagamba oba bawangudde akalulu kitegeeza basini bamusingako so mbasuubira okutegeera okusinga ku mwami Wasaki ebyobufuzi era bamanye ekyokukola tebajja mu kulwana ntalo bajja mu kuweereza abantu tugenda mu kuweereza so ebyo mwami Wasaki mumuleke waliwo omwana omuto wayogera ebigambo nga muli ewaka noga enewe mwana muto nobirekerayo so mwami Wasaki junior mbyobufuzi era nsaba muhandling nga junior byayogera ebimwe babireke bagene n'ebikola amakulu yagambye nti gwe mukisa nabo NRM okulaga nti bamaanyi obukiiko bonna babujuze beeronde era n'abalabula bonna abo abagwesaako bwa junior we mubonyabonya kubanga executive kana mwami Tumono wa NRM atubule ku statement ya RDC njagala soke tumenyewo ekigambo ekigamba nti omuntu wamu wa RDC nga amaze kuba nkono abasinga si bonna mulimu abalungi kubanga wano tulabye abantu abakulembeze bonna era muli shafo muganda wange oyinza okugwa mu kintu kuba naye wagudde tumwe njagala statement ya yesola naye kiki kye tugamba nti oyo okoze statement nti twaze kuweereza ensonga enkulu yeeyo tutunulire buweereza nze mwami Kasekende nze njala okutegeeza nti mu byobufuzi bye tulimu era mwami Frank kansoke nzireyo katono wali emabega tuumoono okugwa saagudde nti nsiina maaso sisobola nze bw'otunulira ebintu byenkoze mu kyannamukaaga mwami badde mbikola ne bannamawulire mwami Frank ono maama Jacinta Bwanika Namuwanda Bete wa BBS nga tukola ffenna emirimu mu Masaka district naye mu byobufuzi ekizibu kyemwaleese mwami Kasekende okuwalaana n'otegeera nti Kasekende ono mugezi nnyo n'otegeera nti mwami gundi ono mwami Madada Mugunga mugezi nnyo bwe tunaamuleeta kugombolola agenda kutulemesa okubba ofuna statement ng'efaanana ng'eyo era si okuwangulako tewawangudde nti nno lwakuba nti gwosinga okutegeera mu nnyendo omukungwe nsonyiwa okukozesa statement eyo naye nsaba information yongifunye naye gyogeza ate si gye tubadde kati ku nsonga y'okuba nga mu nnyendo omukungwe baba nga balonze ggwe ensonga enkulu nga kyoyogedde wali ngera nga mpumbabumba NRM esotwala ebifo byonna ekyo kankikuddemu naye gwe nga siniya ngaoyogedde nti kati gwatali nkonwa olina okufa okulaba nga abantu b'NRM abataano abantu b'NRM abantu b'NRM 20 kyolina okukola nakubaye tobaagala so ffe kyetuyinza okugamba nti ebigambo bya RCC bituufu kubanga abantu 20 tosobola kuwangula nga muli 13 ne muwangula abantu 20 mbadde batula kansa ezimu e Kampala tulabanga abaspeaker bamu badde ba NRM ngate abalonzi badde banupu kibadde kijja kitya mbuuza gwe wa NRM kwe kibadde kiva ndife kye tukola tugaana ebifo byonna bye muba mugagala otuwa kubanga tulowooza nti muli bankyukakyuka kati ffe tugamba nti ebifo mwina bisatu kubanga mwami Kasekende ogenda kusuubiza abantu ba NRM 10 ngoyagala bakuweera obwa speaker wa nuupu obasuubiza ebifo kati ffe kyetukola mu NRM tuyita mu kokasi yaffe abantu tubaga nti mwami Kasekende wankubadde akusuubiza ekifo tagenda kukikuwa kubanga alina ebifo bimeka bisatu kati gwe kyoba okola ekifo kireke kubanga ebifo ebyo tugenda okulonda executive tusobola kulonda speaker bwe tumala okulonda speaker n'atuula mu ntebe nalonda deputy speaker wamala okulonda deputy speaker naawe nojja ne bakuyita ne bakwambaza gandula kola olunaku lwennyini kubanga executive basobola n'ogigoba kola lwennyini basobola ogigoba nga tutudde tuli mu kulayira ne baga nti ne tugamba tujja bafuna mu kansa ekola etya edda kati nze kyensaba mwami Kasekende
ebigambo bya RCC bituufu ebifo byonna tusobola obitwala abeera neyanziza information yo naye nkugambye nti mbyobufuzi sigwe mulundi gwange ogusoose okubeera mu kanso naliko mu kanso nga kansalo w'abavubuka so manyi okuzanya ebyobufuzi ate ekirala situgenda mu lutalo nabakansala bino si byamaanyi si byakufungiza singa bibadde byamaanyi era Frank nandize wano ng'ennaku zino zonna ndi mu jimu ng'olaba nkoza akanyama neetegekere olutalo tetuze mu ntalo kati kyenkugee nti ono ekimumpisizza Junior nti bambi ye mu ndowooza ye alabanga yafunye olutalo era ali mu kuweejinga lutalo naye bakansala abo abalangiriddwa abajja bategeera abamu ku bo bamanyi bategeera bamanyi n'ekyokukola abamu babaddeyo abalala bapya naye ate bategeera ne gye bawangalira yonna olabanga batambuli bantu babuvunaanyizibwa bakansala so bamanyi ekyokukola ate buli omu ku bo ayagala okuweereza abantu ffe Masaka wano tulina omukisa tetulina bakansala bajja ng'oli agamba nze nzize kulyamu kyendyamu tetubayina bakansala bonna nze benda buli muntu wano ewaffe abeesimbawo baba n'ennyota yakuweereza abantu so abantu bakulozaako omulundi ogusooka oba n'ofuna omukisa n'osamba akajji abantu beetaaga okujja n'obalaga obuweereza so bakansala tetugenda mu lutalo tetugenda mu kisigenda mu kusuubiza bifo era nze bw'osanga ewange kansala ina naga nti namukubidde essimu nga bwe mugamba bwe mudyekadyeka mpa ekifo kisirayo bwa sipiika mpa akalulu kano simanya nkuwa ekifo kino bannaye abakulimbi ebyo sibikola Mwami Kaseke ne wangambye nti ogenda kitovu mu ekereziya mu kusabira omugenzi mu kusabira Meja Usande tulaba Nyendo butuna division ono mu kibuga Masaka yesinga okubamu omusolo omungi nyate omusolo gwe bikola tetugulaba Mwami Kaseke ne boduka mu Nyendo kasasiro omusanga ku luguudo kasasiro gamba obuchafu buyitirivu awuliriza Impact FM n'omugenya Jobuzi mu kibuga Masaka ngaze mu Nyendo kubanga botunolia division zibezi ebiri kimanya kabonera tewali nnyo omusolo mungi gonna gufubutukeeri mu Nyendo Mukungwe abantu bana Masaka bana Nyendo Mukungwe bakakase batya omusolo gwabwe gukunganyizibwa nti gugenda college babaagala Mwami Kaseke Nyendo Mukungwe kati yafuuse division y'abeesiimi kyenjagala okukakasa Frank nti bannange ababaddeyo sijjaga nti adde tebamanyi kyakukola naye obaolyawo mbugenderevu sijja nakyo kibasibako naye nali ntunula mu bajeti yaabwe eya financial ya eno gye tugenda okumalako nti otunula mu bajeti ya Nyendo Mukungwe division nga sente zigenda mu administrative work percentage ennene egenda mu bakozi bakansalo ke balina 20% yaabwe gye balina okufuna eri mu mateeka naye ogenda okulanga percentage ennene sente zidda mu bakozi mu kusasula za allowance sente mu kifo ky'okugenda naye budget nze ng'omutendeke in fact ngenda kusaalirwa nnyo nti tugenda kusanga budget ya financial ya gye tugendamu nga bannaffe bamaze ojja approving eyise naye ngenda kulwana kuba mu mbeera yonna nnyina okulwana ntereeze naye bwe munaatula mu budget ejja okuva mu kanso eyange nammwe mujja kwewuunya kubanga bakansala bange ngenda kuba ntambula nabo ng'ate mbateeka mu misomo egy'enjawulo tujja kukola budget ng'esinga kuba na percentage nnene edda mu bantu kola service mu bantu nguudo kuyola kasasiro so tukendeeze ku budget ene administration kubanga administration osanga nga erina budget wano mu Nyendo Mukungwe enkirabye erina budget nnene nnyo ate sente ezandizemu oyinza okusanga nga mu bantu bazayo 30% nga 70% yonna eri eno eri mu administration so ekyo just kakujjo katono nnyo kwata percentage nga muyisa training kamalirize so ensonga enkulu kutuula kwogera n'abakansala abo nga balina ku budget bwe beevudde mu TPC mu technical planning committee bwejja kutuula n'abakansala bono sooka obayigiriza ekyo kukola n'obalaga emiwaatwa
n'obalaga lwaki olowooza nti budget tesavinga nnyo bantu ba wansi lwaki percentage ennene eri eno mu administration n'obalaga buli kimu n'obayigiriza nkugambe tugenda kuba ne kanso nyendo mukungu ekigenda okufuuka ekifo ekyabeesimi kasasiro oyo gwe mwogerako kuba beekwasa tebaba na ssente z'amafuta gamuyoola mbimotoka kati ekimotoka nekiyola ennaku 3 mu wiiki so ssente ezo zetugenda okunoonya ate ekirala bwana Franka ndi musajja ali exposed nyine ebibuga byenkolagana nabyo ebyo mbadde sirina meya wa division nenga nyebiga byenkolagana nabyo ebimu mbireeseeko mu bibuga ebyenjawulo no mu Uganda abamu ne bagula idea batandika okukolagana nabyo era olaba balina enkyukakyuka muganda wange walukago omulaba azimbye administration block na biki ekyengera abamu ne babamu empalana z'ebyobufuzi ne bagoba ne balowooza ozze kuyingira mu byabufuzi so ngenda kufuna okusaka mu bibuga ebyenjawulo tugenda kuwongera ku bajeti yaffe nga tuteekamu ekitabaddeemu tugenda kuleeta bamusigansimbi nga baze papasirefu Nyendo Mukungwe tuyina ebibuga tuyina Sweden ekibuga bakiyita Calix tuyina Germany ekibuga bakiyita Munich so byonna bigenda kupataninga naffe bijje wano byongere mu bajeti yaffe ekibuga kiveyo kigambe nti kati ffe katujje tukwasaganye ku kyakasasiro ffe katubayambeko ku kyenguudo of course tetusobola kumatiza nnyo naye tugenda kufuba okulanga tukyusaamu nga tuwongeramu ate ekirala emisolo mingi nnyo egisoloozebwa mu Nyendo Mukungwe nga bw'okyogedde naye nga ne mu ggwanika lya gavumenti tezituuka ogaza nali ntunula abantu baffe basoloozebwa ssente ez'akasasiro mu Nyendo Mukungwe ne wano bwe kiri ne wano kimanya kawa 1,200 eri abasasula 5,000 eri bagaleeta ez'omwezi ne ssente ezo ogenda okula kuba ssente za gavumenti bw'oba onoozisasula ogenda aba ku mobile money oba Airtel money oba mu banka n'osasula ne bakukolera ka PRN n'osasula ne zigenda ku account bulungi naye zino zisoloozebwa abantu bwe bamala zisoza sitendera nti bagenda kukwata percentage bagize bagireetere ku PRN bagiteekeyo wabula ogenda okulanga ssente z'abantu sekinnoomu ne beejingajinga awo kati abo nabo banga basasula emisolo mingi mu Nyendo Mukungwe ate ogenda okulanga tizituuka eno kukola lizirina kukola so ekyo ekizibu tugenda kukijjawo kitegeeza kasekende ngenda bameya baagala misolo okukuŋŋaanya misolo mingi naye ngenda kukola ekyenjawulo emisolo gyonna gyendaba kubangi manyi mbimanyi mbadde ngoberera egibadde tegituuka mu ggwanika ngenda kusooka egyo njijjewo nguwulira ate egino emingi ngisala ate service sigale nga zeeyongera bweyongezi kuweebwa abantu kubanga waliwo ezimu ng'abantu badde balina butenda bugundi vakule ku butenda abantu badde balina obuntu bwabwe bwe bakuliyetingawo okulyamu biri mu Masaka wano bingi omuntu nakuliyetingawo akantu ke abayozi b'akasasiro nga be balyamu era be bajja ne basoloozaako abantu n'agulayo ekimotoka kuba n'amutippanga naye ng'ate ogenda okulaba nti singa tukozesa ssente zino netugula amafuta netujjawo ssente z'akasasiro ssente z'omuntu ono naye n'afunamu amagoba omuntu waffe owa wansi so tugenda kuweereza abantu Mwami Kaseke neyanza atuulirize oli ku Lwasa Mayinja programu kyoto kyaba Mwami Franka so meya nsese naye ng'ekinsesa tosobola kuŋŋamba nti ogenda kuleeta ba investor okuva mu mawanga g'abazungu nga tukolagana na gavumenti kubanga gavumenti eno yeewa olukusa okulaba nga okolagana n'amawanga ag'enjawulo n'okuleeta abantu abagenda okusomesa ebibuga ekyo bwekirabye nentegera nti mwattukirabika muli baffe nedda mpozinga amateeko gasoma naye local government act egamba nti mu kitundu nga wala Nyendo Mukungwe division council that is composition ey'abakansala meya waabwe yeyina obuyinza ku kitundu ekyo era council eyo ekkirizibwa okuloopa omusango naye ewawaabirwa singa eba eyina ensobi gyekuseeza it's a body a corporate body kitegeeza eyina n'obuyinza okwereetera investor anagiteekamu ssente nga local government oba central government emanyi oba temanyi azilonga ziteyina tteeka lyemenye kati munnange omanyi agenda kugamba Museveni yalina obuyinza omanyi abannange abakola obucupa wano kyogamba nabo basooka wita kati ab'enyalimu balina ekizibu
nti bo bamanyi ensi Museveni gavumenti Museveni buli kimu president Museveni kada inzoga president Museveni takukkiriza okunokolagana naye bino byaloko government eyino obuyinza muleka amalize eyino obuyinza muleka amalize nja kuobude ngeba obude mami kaseke madesaba tugenda mu bulango linda ko genda ngenda kutamu muda kyanga biro duka kuba manyi oyine entambule je kutusa ate mumanyi go otukira wonna baje kuisa obuterebu mu tike kitobu bakwente mukuru ali abantu batabale ekyo okulabirako ekyo rozoti weni ale niyo okuba akoze bulungi nakolagana ne meya ne babone navambiye mbye pate ebyentalo n'atwala ye n'akola kuweereza abantu bamuzizaayo bwe yesimbyemu byabadde mbavubuka kati yagenza mu adult suffrage era yawangudde so abakansala basubira nabo okutwala ekyokulabirako ekyo ate ekyo abakansala bo bategeera abagamba tamanyi inzo kwa musajja tufe yesimbanga nawokko yesimbako ewaabwe embaale naagwa kakati abagamba kitegeeza tamanyi bwe bawangula tamanyi bwe bawangula singa baddamanyi bwe bawangula yasinga kati mubaka tamanyi bwe bawangula abagamba political failure kitegeeza ye yalemwa kati yalemwa aleeta amagezi agamulemya kubanga abantu bamumma akalunga bamusubira bwana atuuka eri agenda kudda mu ntalo za byabufuzi alimo baweereza kati ebyamulemya okuwangula atandise bigamba banne nabo balemwe bakansala abange bageza abanyendo mukungwe bonna mwami kaseke manyiti mu masa agamba kasemba kwa manyogera kitobo mu misa sagala kukeereyisa sebo kagambo kikolekera abawuliza ba Impact FM kwato wadde mu byobufuzi ebyobuchayi ebyobufuzi ebya fitina mwami kaseke nalabye ekibinja ky'ababubuka mu kalungu ne balumbya amakagama misempijja njababule ekyazaako nga bwe yasaba likawo tebagimuwa ebyaliyo ensi yonna bimanya ndaba nti nammwe abawagizi baffe mutuwabya mutuleetera ebizibu mujja tutta mutegedde ndi akaluka abakuba ekyo kimu ne mugenda mu kkooti ne musaba likawo era nawo ne bigaana kubanga kosa z'abawagizi bajjanga okuba kalungu isiti ne bajja wano ku kkooti e Masaka babasombanga ga Katonda ne bamanya bwe baava omulamuzi nga baddemu bawale ne bagamba nti ekyabo kiwedde kasabalagidde okola ki okuddamu okubala ne bayolekera ekalungu bannaye ebiro byenjogera si byange era ne bagenda ekalungu ebyavaayo baamanya ekyavaayo nti ddala ebokisi basanga nga ntigeetige ekikondagana n'amateeka ebyo ne bikomaawo era ne bakimanya ne sitiiro abalonzi be bamu era balumbibwa misempijja babawule kyazzaako tetukole tunabeera mu ebyo mwami Kasekende bubaka kibolekera mwami Kasekende abawagizi bammwe nze njagala kwebaza abantu banyendo mukungwe nga saawuddemu oba oli wa NRM oba oli wa DF ow'omutinga munnango ono oba oli wa NUP oba oli wa FDC tulinamu n'aba PFF nalaba mukadinti wa PFF kiseka munyende wammwe yalimu kuba bambi yafuna butono naye yalimu kaakati nga sibaawuddemu njagala okubeebaza nze nga Kasekende Ronald Owen UP kuba abantu abannonda nze naweebwa obululu okuva mu pate zonna era ekyenkizo kye nayina mu kalulu kano nti nayina amaanyi agakyusa abantu abapate endala etalina kyokulaba bagezaako n'okunziba ne balimwa ng'abapate endala abampadde akalulu kaabwe ab'enyalemu bennyini nga bankubira n'amasimu kubanga bambi wano jandukano ku Moland po bali mu kutiikinga bululu babujja wano we tubadde kubanga bampagira so nze nalondebwa ab'enyalemu aba DF aba NUP aba FDC pate zonna so njagala okwebaza abantu bonna ate n'abo abatampagira mwenna mbeebaza kubanga twayingira mu kalulu omanyi mwabakiririza mu Bible egamba nti akalulu kateekawo emirembe n'okuwawula mu b'amaanyi mu butebenkevu so akalulu kasalawo Kasekende nze mmeya w'ennyendo mukungwe emyaka 5 oyagala okyuwe watoyagala tebirimu nagenda na mu kkooti ebibyo tebirimu omuntu akuba akalulu naye n'okkiriza olaba wagezaako n'osalaasalako naye naasigala nga akkubwa nawe n'okkiriza kati njagala okwebaza abawagizi baffe ab'NUP n'abo abawagizi bange bonna mwenna okuva mu pate zonna ez'enjawulo nti mwebale nnyo era mbasuubiza obuweereza obw'omulembe obuweereza obutasosola ngokolagana ne gavumenti obuweereza obutasosola
obuweereza obulungi bwe tugenda okussaawo nga tukolera mu gavumenti eyamusiba mu bbwa. Ekyo nedda siba kirimu. Mwami Kasegende kati kankubuuza kimu nagali twatusibula. Singa President Museveni ayita bassentebe abalonde bameya ba divisions togenda President Museveni singa abayita. Wali osomyeko katabo kebagamba nti oba omanyi mu Luganda kankuze jjajjange nzi wano mu Kidda erinnya lye ye Stefano akali amaggwa. Kitegeeza akali amaggwa kegamanye kagakyusa mu kamuli katagavulekadaja. So wakati mu mbeera eno tulina okuyiga okukola n'abantu betutakkiziganya nabo mu ndowooza. Abaana abatera okusoma mu ssomero tebayita kankuwa ekyeya kyangu okutegeera nti omukazi bw'abeera n'omusajja nga babeera wamu oba bagatte oba si bagatte ayinza obutamuyita husband naye asobola we cohabit tubeera wamu. So abantu abasinga abantu ababugumyeko tuyiga engeri y'okubeeramu ne bannaffe newankubadde nga tulina endowooza ez'enjawulo mu byobufuzi mu madiini mu myaka mu social status. So eyo community eri civilized. Omukulu singa akeera n'ayita nti mujja abasentebe b'amagomola it depends. Atuyita mu kokasi otukuyego tutwala mu NRM oba atuyita mu buweereza bwaffe. So ekyo kirina enjawulo. So ndi mu kusiibula. Tukkiriza nga tannaba okusiibula Mwami Kasegende. Mwami Kasegende lero lina kubuuziza nti wena kwetolya bamusiga nsimbi nga tugenda kulagana na gavumenti. Bamusiga nsimbi bajja mu nnyendo mukungwe ate tebajja kukolera wano. Linda kwonkubule kyontwalamu nga ndeesa abantu okukolera wano. Ebibuga tebigenda kujja kukolera wano wabula bigenda kusindika ensimbi ku akawunti ya nnyendo mukungwe etali yakasekende ng'omuntu nti meya wa division naye ku ya nnyendo mukungwe nga tebazza na kuteeka wano ofiisi zaabwe. Ono kyayogerako kyekyokugenda mu URSB ate ye era agamba gavumenti agamba President Museveni kwa yugu yarwala wabula bagenda kusindika nsimbi ziyambeko nti zino ensimbi tuzisindise zibayambeko ku kasasiro nga tebazza kukolera wano wabula nga bayamba kibuga kya Nnyendo Mukungwe kuba kyafunye meya ategeera ekyokukola. Mwami Kasegende njagala okusiibula abatuliriza ngenda mu mmisa tulina emmisa ekitovu kategeeza abantu batwegattamu kubanga mu kisaanyi ekibadde kye tulimu batuyita ffenna abakulembeze b'amadistrikiti basooka ne batwala bannakampala ne batwala bannamasaka ne bagenda nga bazooninga disitulikiti bagende babatraining ekyankwanzi. Ogenda ekyankwanzi si kugenda nti bagenze kukyusa bwongo bw'abantu bayisa abakulembeze b'opposition obuuza Mwami Walukagga ensonga enkulu bwe batwala abantu kati nga kyoyogedde nti singa pulezidenti singa abayita amazima temujja kugendayo naye ebintu ebibeera ekyankwanzi ekizibu kya information za munnange nti tojja kugendayo ayagala akugambe kyalowooza anti kubanga bibaddewo oba gwe kyolowooza oba si kyolowooza yatandikirawo okugamba kino tokikkiririzaamu. So nkugambye singa wabaawo enteekateeka ennuŋŋamu emanyiddwa ey'emitendera egimanyiddwa mu bulambulukufu nti mwetaagibwa ate sula nti President Museveni yalina okuindakitinga local governments. Loko nga tulina abakugu mu Uganda. Mwami Kasegende nkutadde si mububi abawutuwuliriza kangende tulina okusaba tugenda kusabira omwami Sande abadde omuduumizi waffe Major General ekitovu wano katugende nga abakulembeze b'ekitundu tumuseemu ekitiibwa tumusiibule omwoyo gwe tugukwase Katonda amusaasire byonna ebyamusobako kuba ndi omu kubakkiriza nti alina ebyamusobako ku nsi kuno bingi naye ng'omusajja omukristu nange ngamba nti Mukama Katonda amulamuze kisa omwoyo gwe guwummule mirembe. Abatuwuliriza mubeere bulungi. Mukama we neyanza akadde kolpadde tujja kusinkana olunaku olulala omusamaga